tumutende 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 nga bukedde tumutende nga mututu tumutende 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 nga bungera Yesu tumutende 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 nga bukedde tumutende nga mututu tumutende 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 nga bungera atwagala 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 bukedde atwagala mututu atwagala 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 bungera Yesu alokola 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 bukedde alokola mututu alokola 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 bungera yewamanyi 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 bukedde yewamanyi mututu yewamanyi 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 bungera yemusawo 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 bukedde yemusawo mututu yemusawo 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 bungera atwagala 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 bukedde atwagala mututu atwagala 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 bungera tumuyimbire 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 bukedde tumuyimbire mututu tumuyimbire tumuyimbire bungera tumuwulire Yesu tumuwulire tumuwulire bukedde tumuwulire mututu tumuwulire 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 bungera tumuzinire 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 bukedde tumuzinire mututu tumuzinire 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 bungera Yesu waffe asaanidde ttendo asaanidde kubanga ye musawo waffe alokola ate awonya. Haleluya. Mukubireko mu ngalo Yesu waffe asaanidde.
ye kabaka w'abakabaka era ye katonda yekka gwe tumanyi. Oweebwe ekitiibwa ogulumizibwe ayi kabaka w'abakabaka, ogulumizibwe ayi katonda waffe. Weebale kutwagala kubanga tetukyayitibwa bati wabula tuli mikwano gyo. Weebale olw'ekisa kyo, weebale olw'okutwagala n'otusindikira omwana wo omu bw'ati ajja afiirire ffe aboonoonyi. Ntunuulira ensi gye watonda neneewuunya, waliwo bye ndaba nebuuza oba wabikola otya. Amagezi n'okutegeera oli wala nnyo okugabantu, ne mu bigambo bye mmanyi ze mbuliddwamu ekiyinza okunnyonnyola. Oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda weewuunyisa. Oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda weewuunyisa. Bwe ntunuulira by'okoze mu bulamu bwange neewuunya, okwagala n'ekisa nali sibisaanira. Teri mwana wa muntu ayinza kukola by'okoze, bigamba abaana bange nga bali kuyita Katonda. Oh Katonda, oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda weewuunyisa. Oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda weewuunyisa. Weewuunyisa Mukama, weewuunyisa. Weewuunyisa Yesu, weewuunyisa. Wendaba ebintu by'okoze birako obukulu bw'amaanyi go, n'ekisa ky'olina gye ndi kineewuunyisa. Wendaba ebintu by'okoze birako obukulu bw'amaanyi go, n'ekisa ky'olina gye ndi kineewuunyisa. Oli Katonda, oli Katonda, oli Katonda, eri mulala liyo. Oli Katonda weewuunyisa. Katonda, oli Katonda, Katonda gwe mmanyi. Oli Katonda, eri mulala liyo. Oli Katonda
Yesu waffe talemwa, Yesu waffe tewali lutalo lwatasobola kuwangula, tewali kintu Katonda waffe kyatasobola tukolera. Bwe yazuukira yagamba nti mpeereddwa obuyinza mu ggulu ne mu nsi, so buli kye twagala kyonna Mukama waffe asobola okukituwa, kuba obuyinza bwonna yabuweebwa mu ggulu ne mu nsi. So tugenda gy'ali nga tumanyi nti tugenda eri nannyini buyinza, nannyini kusaasira, nannyini kusonyiwa. Yesu tujja gy'oli enkya ya leero. Tewali kikulema Yesu, tewali ky'otasobola Yesu. Tujja gy'oli enkya ya leero, tukuleetera emigugu gyonna gye tubadde twetika nga gitumenya, tugiwaayo gy'oli Ayi Mukama, kubanga tewali kikulema. Tukuleetera endwadde zonna ezituluma n'eziruma abantu baffe n'eziruma abaana bo Ayi Mukama, tewali kikulema Mukama. Wonya abalwadde Ayi Mukama, abazze n'ebibuuzo Mukama, tewali kibuuzo totasobola kuddamu Mukama. Abalemereddwa, abaagala okubivaamu Mukama, tewali kikulema Mukama. Tuwaayo byonna ebitusoomooza, kubanga tumanyi nti Katonda waffe talemwa, Katonda waffe w'amaanyi, Katonda waffe y'alina ekyokuddamu ekisembayo eri buli mbeera. Mukama, tuwaayo buli kintu kyonna ekizitooweredde abaana bo Ayi Mukama. Tuwaayo landi yaffe wano gye tukyasasula Mukama, nga tukyayibanja ddene Mukama, tewali kikulema Mukama. Tumanyi nti Mukama ojja kukuba ekkubo we litali Ayi Mukama, eyakuba ekkubo mu mazzi abaana bo ne bayitamu Ayi Mukama, ojja tutemera ekkubo Mukama, nga GFM Mukama. Tusasule ettaka lino tulimaleyo Ayi Mukama, tukuzimbire yeekaalu Mukama eneekuweesa ekitiibwa Mukama. Tugenda kusumba abantu Ayi Mukama, b'otugasseeko Ayi Mukama, tubayigirize Ayi Mukama, bamanye kye bakkiriza Ayi Mukama, banywere kitangata gwawo, babuulire engiri ey'obulokozi Mukama, babeere ababaka bo Ayi Mukama, ku nkomerero z'ensi Ayi Mukama. Mukama wange atagwawo, tuwonga Ayi Katonda, buli muntu yenna azitoowereddwa ensonga yonna Ayi Mukama, tuddukira gy'oli Ayi Mukama, kubanga gwatalemererwa Ayi Mukama. Bakabaka balemererwa Ayi Mukama, bapulezidenti balemererwa Ayi Mukama, zi United Nations ziremererwa Ayi Mukama, zi World Health Organization ziremererwa, naye gwatalemererwa Mukama. Kyetuva tuddukira gy'oli enkya ya leero Mukama, kubanga gw'olina ekyokuddamu Ayi Mukama, gw'oyogera ne kiba Ayi Mukama, gw'oggulawo ne watabaggalawo Mukama, gw'oggalawo ne watabaggulawo Mukama. Tuddukira eri gwe enkya ya leero Mukama. Weebale Mukama, weebale Yesu, weebale gwe omutukuvu wa Isirayiri, weebale gwe omulokozi waffe, weebale gwe Katonda waffe, weebale Kitange atagwawo. Enkya ya leero twongera okuddukira gy'oli Mukama, twongera okuddukira gy'oli, kubanga buli kye tuyaayaanira Mukama kiri mikono gyo, kubanga bwe wayogera ng'ozuukidde nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi. Ate era Bayibuli netugamba nti amaanyi agakuzuukiza okuva mu bafu gali munda mu ffe. Bayibuli egamba sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Mukama buli sitaani kyonna kyasse mu ffe, buli sitaani kyazikiriza mu ffe, amaanyi agakuzuukiza okuva mu bafu gakizuukize Mukama. Tukusinze nga tulina obuvumu Mukama, tukunoonye nga tetulina kunenyezebwa maaso go Ayi Mukama, tukuweereze Ayi Mukama watali kunenyezebwa Kitange atagwawo. Buli sitaani kye yatta mu ffe Ayi Mukama, amaanyi agakuzuukiza okuva mu bafu gakizuukize Kitange atagwawo. Tutambule nga tujjudde, nga tuli abaana bo abajjudde Mukama, abataliiko kunenyezebwa Kitange atagwawo. Mukama tukwebaza, kubanga gwe wajja tube n'obulamu ate nga tuli nabo mu bujjuvu. Mukama buli kabulamu jjuzaawo Kitange atagwawo, tujjuze Kitange atagwawo, tube nga tukuweereza mu mazima,
kyakunenyezebwa kitange atagwawo. Kitange raba abaana bo nga bakuŋŋanya enkya ya leero okusinza n'okugulumiza. Kitange obawe omukisa kitange atagwawo. Ng'abaana bo bakusinza bakugulumiza enkya ya leero kitange atagwawo. Kkiriza okusinza okwo ayi Mukama. Kkiriza essaala zaffe kitange atagwawo. Kkiriza okusinza kwaffe enkya leero Mukama. Eyaze n'ekibuuzo kitange muddemu. Eyaze ng'alina awamuluma kitange wonna. Muwonye kitange atagwawo. Kubanga gwe Katonda waffe atuwonya. Gwe tuyimbidde ne tugaa nti tolemererwa mbeera. Eyaze n'embeera yonna eremeddewo Mukama. Tewali kikulema Mukama. Kwata ku baana bo kitange atagwawo. Abaana bo bakusisinkane maaso ku maaso ekyaleero. Baddeyo nga balina essanyu mu mitima, nga basinza nga bagulumiza. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Abooluganda nyongera okubaaniriza mu saaviisi eno ey'Oluganda. Muwulire emirembe nga musinza Mukama. Kuba batugambye nti buli abaamukkiriza yabawa ekitiibwa, yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Tetwamukkiriza? Twamukkiriza, tuli baana be. Nga bwe tuli mu maaso ge tuwulire emirembe. Amiina? Amiina. Nze Senoga Martin nga nange nkuŋŋaanira wano mu GFM. Mbaaniriza nnyo mu saaviisi yaffe eno ey'Oluganda. Mwebale kusala okusinza naffe enkya leero. Ndi musajja mufumbo. Mukyala wange ye Patience. Nyabo tuwubireko. Webale kujulira Mukama n'okubulira enjiri. Mukama kuwa omukisa. Nyongera okwaniriza bannaffe abatwegasseeko okuva mu kiseera we tubadde nga tubulira enjiri wano mu Komamboga n'ebitundu ebiriraanyewo. We muli abapya abatwegasseeko, mutuwubireko bannaayi. Tusanyusa okubalaba. Mwebale kukisinza naffe enkya ya leero. Ne bannaffe abali ku mikutu emikwanira wala, nammwe tusanyuse nnyo okusinza nammwe enkya ya leero. Muwulire nammwe emirembe Katonda waffe gye yatuwa. Nammwe abasinza bulijjo naffe GFM, nammwe tusanyusa obbalaba. Mwebale kujja. Mukama abawe omukisa. Kwaya mwebale kutukulembera bulungi, kuyembera Mukama. Mukama nammwe abatuwera omukisa. Ngenda kusabayo abalina obujulizi nga basatu mujje mujulire Mukama. Bayibuli egamba nti baamuwangula olw'omusaayi gwa Yesu n'olw'okujulira kwabwe. So buli lwe tujulira Mukama tuba tulwanye olutalo mu mwoyo era nga Sitaani tumumeguza. So twebaza Mukama olw'obujulizi. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Joanita Bugembe. Nze okuweera Mukama obujulizi olw'omwana wange Jethro Nsinza. Twafuna okusomezebwa nga wiiki etandika. Nali ninako gye nva ku Mande ne nkomawo ne musanga nga tassa bulungi. Naye ng'alinamu ekifuba ne ssenyiga. Kati ne tugenda mu ddwaliro. Nagenda okulaba nga vidiyo omwami Bugembe gyampeereza ng'omwana ali ku kyuma ekimusapootinga okussa. Ngamba Mukama nkusaba onnyambe otuwe amaanyi. Naye kati nnyimirira nga neebaza Katonda nti mu mbeera zonna aba atugumya era abeera wamu naffe. Tusaba tugabanireko wamu ekigambo kya Katonda okuva mu Kubikulirwa 7:12 nga boogera nti amiina. Omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibenga eri Katonda waffe emirembe n'emirembe. Amiina. Jethro mulamu, ali bulungi, assa, alya, azannya. Ekitiibwa kya Mukama. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Amannya gange mbitibwa Nakatudde Enrika.
nebaza Mukama ku lw'obulamu bwange n'obulamu bwammwe. Nebaza Mukama olwa church gye yatulowa Mukomamboga. Nebaza Mukama ku lw'obulamu bwa maama wange. Wiiki 2 emabega yafuna accident, emmotoka neggwawo, naye like emmotoka ebagikoona mu bantu 7 abalimu, ye samanyi naye engeri gye yafulumamu n'agwa eri mu lukonko. Kati ate nga tewali babayamba, obudde bwali bwa kumakya nnyo, bagenda ovaamu bano abalala nga bali mu kifo kimu nga beekutte. Kati ate ng'oye owange yafulumyemu yagudde eri, bamunoonya tebamulaba. Naye Mukama mwebaza kubanga twasooka ne tulowooza oba yafuna internal bleeding, ne tugenda mu zisikaani weeks 2 ezo ng'alina pain y'amaanyi. Naye Mukama mwebaza kubanga egenda etereera, era mwebaza kubanga amukuumye. Nebaza Mukama atusomesezza ffe abaana ba mukyalo oyo. Nebaza Mukama kubanga nga 17 omwezi oguddako bagenda tutikkira e Makerere. Bulijjo tusaba Mukama batutikkire, naye Mukama yamaze n'addamu essaala zaffe. Ku graduation list kwe tuli. Nebaza Mukama kubanga na second upper asomesezza bato bange, era ekitiibwa n'ettendo nkimwebaliza. Nebaza Mukama ku lwa famire yange, wadde tunaba officializinga bufumbo bwaffe, naye nzikiriza omwaka ogutandika tugenda officializinga. Mukama abadde mulungi eri amaka gange, era mulabe ng'atambula ng'akola ebyewuunyisa, era Mukama mwebaza nnyo kubanga singa siye, singa siri na wano, ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nze neebaza Yesu aleese eno ekyaki ngwebeera eno, oba nze agireetedde nze naye Mukama. Nze kyenjulira Mukama, olwo Luganda sirumanyi bulungi, naye Omwoyo Omutukuvu ajja kunnyambako. Kyenjulira Mukama ekindeese luno olunaku olwaleero, kankibagambe. Olunaku lwajjo yesterday nalooseeko ekirooto, omubuulizi wakukyala ewaffe ankyalidde gye mbeera, mu maka gye mbeera. Ne muwerekerako, wemala okumuwerekera ne mugamba yii nalese waka siisibyewo, kati nkole kimubuulizi beera wano kanzeyo nsibe waka, mala okusibako nje nkuwerekere. Bwe nkomyewo, bwe mba muwerekera ne tufuna owa boda ne tumugamba kumutuusa wali ku takisi omutwalirawo meka. Owa boda naye buzaabuza n'atandika kutwetooloola ffenna n'amala ne mugamba yiiwo naabuzaabuza, katumuleke ngende nkukwatise takisi. Ne muyisa ku ka shortcut neemala ne mugamba mubuulizi beera eno ngende nzidduke ngende waka sibeewo, bwe mala okusibako nkomeho nkuwerekere. Mubuulizi n'abeera awo, ne nziruka ne nkomawo waka ne nsibaho. Naye kukyalo eri waliyo omukazi namusonyiwa, yangamba nasala omwana we njagala okumuloga. Oyo omukazi ogwemala okulokoka namusonyiwa, bwe mala okumusonyiwa kati tukwatagana, amukubira kasimu twogera wamu. Kati mba ndina ekirowoozo ku mutima musindikireko ku ssente. Nengamba omubuulizi bwankyalidde, bannange zino ssente saagala kuzikwataako ze ndina. Omutima ne gungamba musindikireko 15,000 n'omubuulizi omuweeko airtime ya 15,000, then omuwerekero omukwatise takisi. Nenkwata omutwalo nenguteeka mu nsawo. Bwe mba ngenda nensanga oba sanga elephant 2 ku kubo. Bwe mala okuzisangamu nenyebuuza bannange kati mpitewa. Omutima ne gungamba yekweke wano zibanze zidduke. Elephant ne ziguma mu kubo, nengamba kanzireyo emabega ndono endala ekubo mmale mpiteho nsanga omuweereza muwerekere. Bwe mpite ekuba eddala, elephant nenyoola bantu mwe. Bwe mala okunyoola nenkuba enduulu, nemala okukuba enduulu, elephant nensuula eri. Bwe mala okunsuula eri nenziruka emisinde, nenjiruka gyenva. Bwe mala okuyituka emisinde nensangayo abantu bangi. Bwe mala okusangayo abantu bangi, obadde walimu Museveni, Yoweri Kaguta Museveni, walimu n'abalala,
waliwo ebitinga wali ne tukwata nze ne Museveni ne tumala kukwata n'omusajja omulala n'atwegatako ne tukuba elefanti ne tukuba elefanti ne zigaana okufa ne tukuba elefanti bwe tumala ne tuwangula ne tuzita bwe tumala okuzita bannange tubadde bakoowu ne twebakaawo nze omukazi n'abasajja babiri ne twebakaawo bwe tumala okwebaka abantu ne bajja bali abayimiridde mu lubaju bonna omubuulizi n'amulesa eri ku kisaka na oba yawulidde oba yavudde yatya ne bamala bujja omunaaja n'apiikingako owuwe omubuulizi gwe n'alesa eri n'aja n'ampiikinga n'agamba mwana wange owangudde luno olunaku oluwangudde nengamba bannange n'agamba Sedraka na Abinego otegeera Katonda omuliro gwe yabajjamu naawe agukujjemu nengamba bannange nazuukuse nenyeraba nendowooza obanze n'atulinda happiness bannange nengamba ngenda ku kyaki kati kusaba nenza wano nensangawo omulenzi nanzigulira wali nengenda mu kyoto nensaba nensinza Katonda nengamba kati Mukama fuula kyoyagala mbeere Mukama nensinza nemala nengende waka nengamba luno olunaku nja kubuuza boosi wange olusa kusande nja kubeera ku kyaki mpaka noonye Katonda muweereze musinze sitaana afe. Amina. Mukama bakuume. Amina. Abooluganda twebaza Mukama olw'obujulizi kubanga bwe bulaga nti Katonda mulamu era akola muffe. Amina. Katonda waffe twongera okwebaza olw'ebikulu n'ebyamaanyi by'okola muffe era tulina essuubi nti eno ntandikwa butandikwa amaaso gaffe bigatannalaba n'amatu gaffe okuwulira ebyo byotogese tukolera Mukama bwe tusigala nga tukunywereddeko Mukama kitange nga tugenda okuwulira ekigambo kyo twongera okwewonga mu mikono gyo kitange atagwa ogulawo amatu gaffe ag'omwoyo tuwulire enjiri era Mukama wange tugende nayo etambule ekole muffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Banange munegatteko nga twaniriza omusumba waffe okujja okutuliisa ekigambo kya Mukama. Tezibuzeemu engalo ezo. Oluganda tumuwe obugalo kubanga akoze bulungi nnyo era kyo Mukama tukimwebaliza siwe kiri abooluganda. Amina. Jatuyimbayo akayimba kano nga ngenda okubuulira olwaleero. Oluganda baddawo obujulizi ne kanzijira nnyo okutendereza Yesu. Tukutendereza Yesu oli mwana wandiga omusa gunaziza nebaza omulokozi Yesu tukutendereza Yesu oli mwana gwandiga omusa gunaziza nebaza omulokozi. Mukama twongera okwebaza nate nga tukuŋŋaanye mu kifo kino Komamboga Kwata Zone nga tuzze wano okukusinza n'okunoonya kubanga oli Katonda omulamu owa Ibulayimu, Isaka ne Yakobo. Mazima teri akwenkana kubanga ggwe oli w'amaanyi era oli wa kitiibwa. Mukama akkiriza saddaaka zitulese mu maaso go ez'okwebaza n'okusinza wamu n'okwagala n'okuweereza. Era Mukama nsaba n'okugenda mu kigambo kyo okiseeko amafuta ag'enjawulo ayi Mukama tusobole okukiwulira Mukama kituyambe eri emibiri gyaffe egy'omwoyo tusobole Mukama okukulaakulana mu bintu ebitukwataganako ggwe wamu naffe. Era Mukama nsobola okusaba Yesu
Abaluganda bonna abadde bakeera eyo gye bali bakuŋŋaanye Mukama bajje balye ku mmere n'ey'omwoyo ejja okubagasa okufuka ky'oyagala babeere. Mukama tukwebaza kubangulidde essaala zaffe lunyirira Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Mukama mukwereko ku ngalo ezo ez'omwanguka. Amiina. Amiina. Twagala okwebaza Katonda nti Mukama abadde mulungi era nkakasa abalina obujulizi tuli bangi wadde nga bati bazze kuba bujulizi ne Mukama tukimwebaliza nnyo nnyini ddala. Twala okwebaza Mukama nti nno tusobodde okubanga tugenda tuyongerako katono mpola mpola akafu kagenda kanyirira mpola mpola. Abaluganda si bwe kiri akafu kanyirira tukwireko Oluganda Emma Oluganda Musumba Antone basajja bakoze nnyo. Mukama tukimwebaliza ekyo. Era Mukama tumanya nti nebigenda okujja mu maaso bijja kubeera birungi ate n'okukirawo. Buuza Oluganda akuliraanye wiiki etambudde etya? Wiiki etambudde bulungi. Mukama atukumye si bwe kiri. Ffenna tuli bujulizi kwa Mukama abadde ki mulungi ate ye mulungi ekiseera kyonna. Njagala okubebaza nate mwebale nnyo okujja okusinza olunaku olwaleero era nga mmanyi nti nno buli omu ku ffe Mukama alina ettuulye. Mukama waffe yeebazibwe. Era abamu ku mmwe tulwanisa okutoola nga tuli mu kusinza Mukama ayogera naffe era ayongere tuzzaamu amaanyi. Wiikendi ewedde ebaddemu ebintu ebiwerako bingi era ffe nga famire tutawaanyizaamu mu ngeri emu ebendala naye nga ate ebadde ya buwanguzi. Gamba tebadde ya buwanguzi, ebadde ya buwanguzi. Ku lunaku olwokusatu twafiirwa owooluganda bamuyita Sam Sserwano Agaba. Sam Sserwano mukoddomi wa Mwami Robert Mutebi ne Dr. Edward Sekavuga abatula ku boodi ya GFM. Kati n'olw'ensonga eyo twali kyakkola twali tulogenda okuziika naye ng'ate ne mwannyina we omukyala muganda w'omufu yali metoni waffe ku mbaga yaffe anaffe tubeera metoni waabwe. Kati nga kintu kiri mu nnyumba munda omwo. Kati ku lwokunaku olwokutaano ne tuvuga ogenda okuziika kitundu kya bayitayo Kakumiro ky'abasajja Bunyoro kilomita 3.5. Ate kiseera kyekimu omu ku bakwano ba mukyala wange byasoma nabo ku university ne n'afiirwa maama we. Maama we yafa nga mutabani we amaze okufa weekisi nga 3 emabega. Katubadde mu kavuyo era njogera olwaliro kati ku makya omukyala wange anaatya okutuwa Kabeera Maido babeeri wamu n'Oluganda Dr. Ruth Obaiko. So n'olwekyo newankubadde nga bina bibeerawo tulina obuwanguzi. Mukama yeebazibwe. Era manyi naawe nange ofunye okusomozebwa naye ng'abooluganda tuyimirira. Mukama yeebazibwe ne tubeera abawanguzi. Oluusi tufuna okusomozebwa mu ngeri za njawulo nnyingi. Abalala kino abalala kiri naye nga mu byonna tuli bawanguzi n'okukirawo. Era njala okubategeeza abooluganda nti no bannange tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Mukama ffe yeebazibwe. Ennaku ez'oluvannyuma zeezino ze tulimu kaakano. Kakitugwanidde okugumira ku Mukama Yesu mu buli gezesebwa kwonna, mu buli mbeera yonna tuyimirire ku Yesu kubanga Yesu lwe lwazi lwaffe tulina. Bwe tumulemerako tayinza kutuleka. Mukama yeebazibwe. Abeera wamu naffe ekiseera kyonna mu buli kimu, mu buli ngeri emu oba endala. Era njala okubongera obagamba nti abooluganda twezzengamu amaanyi. Oluusi mu Luganda bw'aba tumulemu mu kkanisa mukubereko kasimu munoonyeeko twefeeko. Mukama ffe yeebazibwe. Ennaku ze tulimu nnaku za luvannyuma. Kale gyeyo Bayibuli yo Oluganda neba mugambe wali Bayibuli ye eri ludda wayo. Anti Sara sigambye kufuluma agenda bweru. Tufune ku Bayibuli zaffe n'obutabo bwaffe obw'okuwandiikamu wamu ne kalaamu ez'okuwandiisa nga tuyiga olunaku olwaleero.
omwezi guno gwa April tuli mu kusoma oba amasomo agakwatagana okutambula olugendo olw'okukulaakulana mu bintu eby'omwoyo. Omanyi okukulaakulana oba okukula luba lugendo. Mukama ffe yeebazibwe. Togamba ja kufubutuka mulundi gumu otuuke wali. Gwa mpola mpola lugendo. Kati omwezi guno gwa July Mukama yatuluŋŋamya ng'abasumba tusobole okubeera ku nsonga eno, olugendo olw'okukulaakulana mu nsonga ey'obulokozi. Naye kino kiva ku mwezi gwe tuvuddemu ogwa Maaci ogw'okubuulira enjiri. Era mu mwezi ogwo abantu 201 baalokoka. Y'ensonga lwaki ffe twetesituse okubalindirira wano bajje basabe banoonye Katonda. Era bannange tuli ku mulimu gw'amaanyi kaweefube mungi ow'okubanoonyaako, kubakubeera ku masimu, okubakyalira mu ngeri emu oba endala. Naye omwezi ogwo abantu baalokoka abawerako. Nenjala okubagamba abooluganda okuba obujulizi nti newankubadde ng'omwezi ogwaggwa enjiri egenze mu maaso okubuulirwa. Mukama waffe yeebazibwe. Era Mukama tumwebaza oluganda waffe mukyala Ssennoga. Mukama amukozesezza ne mu wiikendi ewedde yabuulira enjiri ku lunaku olwokubiri abantu 13 be yasisinkana okubuulira enjiri. Ku bantu 13 8 ne balokoka. Kati gwalabe kato kiwulidde abantu 8 bava mu Geyeena ne bagenda mu sayiri erigenda mu ggulu. Era olunaku olwaddako olwokusatu n'agenda mu maaso n'abuulira enjiri. Waabo tebayatula n'enjiri yatuuka abantu bali 7. Kati ku lunaku lwe lumu olwo nange mba ndi wano nga owooluganda omu bamuyita Oludi Haron yawulira enjiri mu wiikisi nga 3 emabega mu mwezi ogwa Maaci. Naye Oludi n'agamba ati tali mwetefutefu ekiseera ekyo okukkiriza Yesu ng'omulokozi we. Naye Mukama ng'amulumiriza yadduka misinde ku lunaku olwokusatu najja wanangamba musumba nze kindeese wano njagala kulokoka. Mukama waffe yeebazibwe. Era owooluganda n'alokoka. Era kaakati naye mwana wa Katonda. Ekitegeeza nti nno abantu 201 abaalokoka ku luli kati beeyongeddeko ate nga tukyagenda mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Enjiri ya Yesu eyina okubuulirwa. N'olunaku olwajja lwennyini twagenze okulaba oluganda Bernard Olwenyi. Yakajja mu service minute kati ng'ebiri oba 3 atakutula ludda wano oluganda Seru waatudde. Oluganda yalokoka naye bambi yafuna ebizibu mu biseera bya COVID. Bizinesi zamufaako nga bwe kyabiri awala wonna n'abeera nga embeera ekalubye. Kakati lumu n'angamba ne musumba tikati tulinayo mmere. Ngamba Mukama atusaasire. Ne twekolamu omulimu zina tujje tufune emmere tunagitwala awaka ne tuyiyayo omutwalo bwe tumpola mpola. Naye kati ku mulundi guno nefuna okulumizibwa. Ne ngamba abasajja ba GFM tulina omukutu gwaffe twekolemu omulimu. Mukama waffe yeebazibwe. Banne mukubireko abasajja bano aba GFM mu ngalo. Mu wiikendi ewedde emu bakuŋŋaanya emitwalo 47 egy'oluganda Olwenyi. Abasajja mwekubireko mu ngalo tuli basajja. Ne tukola emitwalo 47 ne tujjako zeerasebe za capital. Yagamba capital yagala emitwalo nga 35 asubula amatooka ajja kutandikirawo. Kati tusalawo ne tujjako 35 balance oli ntukola shopping. Ntugula byonna n'oluganda Sebyala muganda wange oli luddawa omusajja oyo. Ne tugenda naye olunaku olwajjo twagenze mu maka ga Mwami Olwenyi nga ekitiibwa kya Katonda nga kingi. Newankubadde nga webasuula si wewandibadde naye nga okubeerawo kwa Mukama kungi. Naye omanyi kyewuunyisa nti no Mukama ye taboola. Oba oli mugagga oba oli mwavu abeeraawo. Mukama yeebazibwe. Tagama ono muwanvu ono mumpi. Buli wamu Mukama yakola ki? Abeerawo. Abooluganda ntubawa akasente kaabwe, ntubawa ne engugu yaabwe, amaziga ag'essanyu ne gatusukkulumako. Si bwe kyabadde oluganda Dennis? Bwe kyabadde. Era omukyala n'agamba naye ku bino byendabyeko nange olwaleero ndokose.
abooluganda eyo enjiri erokoka oba erokola ey'okwagala ey'okufaayo eyoka kye tukolako abooluganda abalina ebyetaavu. Sigamba nti tuba kina kingi ekiri awo, naye akatono ako ke tulina bwe tukagattagatta kagenda kawera. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati kiŋŋamba nti kyekino tinno enjiri ye ekyagenda mu maaso okubuulirwa. Era mukyadde okasibyala bweteeketeeke tukyagenda mu maaso, tolina gy'odda. Mukama yeebazibwe. Kakati kya buvunaanyizibwa oba buvunaanyizibwa bwa kkanisa okuyamba abooluganda babalokose okusobola okukula ne bava mu buto obw'obulokozi ne bafuuka abantu b'obuvunaanyizibwa mu bulokole bwabwe. Era ffe ng'ekkanisa twagala nnyo okutambula n'abo n'abalokose. Owooluganda Happy tumulaba, owooluganda amanya gagenze. Mukama yeebazibwe. Twagala okutambula nammwe paka muveeko ebibala ne mubeere ba mugaso eri Katonda, mubeereko kye mukola eri ekkanisa, mubeere ba mugaso eri obwakabaka bwa Katonda. Twagala mukule, twagala mukone. Mukama waffe yeebazibwe. Era njagamba nti nno tekiba kya mugaso okumala okubuulira enjiri abantu bano ne basigala nga abaana abato ba bebi nga babasiba dayepa ne pampa. Balina okukula bave mu pampa, bakulu bafuuke bantu bakulu abo buvunaanyizibwa. Era ffe wano mu kkanisa GFM twagala nnyo abantu abakula mu njiri, kubanga mu kula okwo mwe muva abantu abagenda okuyamba abantu abalala mu biseera ebijja mu maaso. Era n'olw'ensonga eyo njagala okugenda mu maaso n'enjiri owooluganda gy'abuulira wano ng'ennaku z'omwezi 21 owooluganda Francis Nyero ku kukula mu Yesu, okukula mu Yesu. Era nse ng'omusumba njagala nnyo era nyaanyana mu mutima gwange nti nno bw'obanga omaze okulokoka tosigala nga mwana muto, kula. Mukama waffe yeebazibwe. Ennaku zino osanga abooluganda yalokoka myaka 2, myaka 10, myaka 9, naye bw'owulira ebintu byayogera alenga mwana muto. Walimalabeko omuntu omukulu ayogera ng'omwana omuto oba nebyakola nga byakyana kito. Awo tulina okuvaawo tukule tumanye nti nno tuli baana ba Katonda, tulina obuvunaanyizibwa. Era ndowooza nti nno ekkanisa bwebeeramu abantu nga bakulu mu by'omwoyo, ekkanisa eyo ebeera eggumidde. Si bwe kiri abooluganda? Ebeera ekoze ki? Ebeera eggumidde bulungi. Era ekkanisa eyo eba ya mugaso nnyo mu bwakabaka bwa Katonda. Ekkanisa eyo evaako ebibala bye tulaba mu Magalatiya 5:2-21. Era abooluganda njagala nnyo ekkanisa yaffe eno eveeko ebibala ebyo eby'abantu abakuze, n'okula mu kusaba, n'okula mu kwegayirira, n'okula mu kwenenya. Ejja ku essomo lyaffe eddako ku Sande ejja okwenenyanga ebibi byaffe. Tubeere nga tukula mu buli ngeri yonna okusoma Bayibuli. Yino obeera muntu mukulu balina okujjukiza okusoma Bayibuli yo ng'omwana omuto. Buvunaanyizibwa bwo owooluganda. Mukama waffe yeebazibwe. Okumanya okusoma Bayibuli yo ng'omuntu omukulu mu Kristo Yesu. Era omulamwa guno gugwa bulungi ne ku mulamwa gw'ekkanisa yaffe. Era twagala nnyo omulamwa gwaffe guno ogubeerako ennyo kubanga gutulaga ekyokukola ne bwe tulina okuyita ne bwe tukoma. Mukama waffe yeebazibwe. Era kino kankikkaatirize bwe nti nno okukula mu bya Katonda si by'abaakalokoka bokka, naye n'abaalokoka edda. Mukama waffe yeebazibwe. Tetuyinza gamba nti nno kati nze nakula natuuka okusoma Bayibuli oba okwegayirira oba okusaba oba okuwaayo oba okwenenya oba okukola eby'obutuukirivu. Toyinza kukula. Tujja kubeera awo nga tugenda tukula bukuzi paka Yesu lw'alidda. Mukama waffe yeebazibwe. Kati okukula mu Kristo kyaffenna abapya mu Yesu n'abakadde mu Yesu. Era omusomo guno oba essomo lino ligenda kutuyamba nnyo ffenna wamu abapya mu Yesu n'abakadde mu Yesu. Kati naku olwaleero omulamwa gwe tugenda okubuulirako ngenda guyita bwe nti owooluganda wejjeeko ekibi. Wejjeeko ekibi. Bw'onotambulanga n'ekibi tojja kusobola kukula, ojja kubeera mwana muto, bebi. Weesanguleko ekibi, kyeyambule, kite, tekikuyamba.
ekibi kiyita kufa. Bayibuli egamba nti empeera y'ekibi kikola ki? Kufa. Ani ayagala okufa wano? Taliiwo. Nange sagala kuziika. Twatubeere balamu, tulina okukula, naye ekimu ku nnono ezitutagisa okukola kwe kweggyako ekibi. Wejjeeko ekibi, fuba olwanyise ekibi. Fubira ddala owooluganda, gamba oluganda fuba. Fuba. Lwaki kufuba? Si kyangu. Niwejjako obulimba, niwejjako obwenzi, niwejjako okwemulugunya, niwejjako obubbi, niwejjako obukuusa. Lutalo. Mukama ffe yeebazibwe. Lutalo. Kakati tufube twejjeko ekibi, era Mukama ajja tuyamba okujjako ekibi ekyo, tusobole okubeera nga tukula mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Abooluganda, okukula mu Yesu kyetaagisa bwetaagisa okuba nga twejjeeko ekibi. Ekibi kinatubeera wala, tetukisemberera wadde n'akatono. Era mu mwezi guno gwe tulimu guno ogwa Apuli, okukwatagana n'omwezi ogwa Iya, gwe mwezi ogwokubiri mu kalenda Mukama gye yawa Musa, okuva mu kitabo ekyokuva essula 12 ennyiri olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu awo we luli awo. Omwezi guno gutugamba tulina okukula mu bulokozi. Mukama yeebazibwe. Era olunaku olwaleero tutandika omwezi omujja, si bwe kiri abooluganda? Tulina okukula mu bulokozi, tobeera bibi, tulina okukulira ddala. Era omwezi guno gukwatagana ne Kabaka Sulemaani, Mukama gwe yagamba okuzimba yeekaalu. Kati yeekaalu eri gye yazimba yo yali ya bulooka, naye gwe naawe oli yeekaalu ya Katonda. Olina okuzimbibwa n'okula n'omanya Mukama. Era mu kumanya Mukama omwo kwe kwejjako ekibi, ne tukula ne tufuuka ab'omugaso maaso ga Katonda. Omwezi guno gwa Iya gwe tulimu kaakano gukwatagana n'omwezi gweno okudda ku gwa Sivaani, ogutwala ku nnaku eza Pentekooti, okujjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Era mu biseera bijja mu maaso tujja kwogera ku Mwoyo Omutukuvu. Bonna abaalokoka basobole okujjuzibwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu n'okwogera mu nnimi n'okufuna ebirabo ebirala. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Era omwezi guno gukwatagana n'eggwanga erya Isirayiri lye bayita erya Ishaka. Era erinnya lino Ishaka litegeeza okupangisa oba okupangisa wages what? Wages and rewards. Kyandibadde nga okufuna empeera. Mukama ffe yeebazibwe. Naye kyewuunyisa ku mwezi guno kyekira nti nno mu mwezi guno gwennyini mulimu n'okuwonyezebwa. Kakati nkitwala bwe nti nze mu kuwonyezebwa kuno tulina okuwonyezebwa ekibi. Waliwo ebibi nga bibeera bibi nnyo, nga bwetaaga kuwonyezebwa buwonyezebwa, sina kukivaamu buvi, olina okuwonyezebwa. Abamu ku ffe tuli balimba. Owooluganda n'ojja leero nja kujja enkya ssaawa mmeka? Ssaawa 3. Naye ebivaamu ebyo biba bityo, atuuka ssaawa 9. Omanyi owooluganda ate omanyi nafsi biki? Obwo bulimba. Mukama ffe yeebazibwe. Abalala tumanyi kugaba, tuli bakodo. Buli kamu kako, kano n'okazi eno, ne kano n'okazi eno, ne kano n'okazi eno, kyonna kyonna kiri ku ggwe. Obwo nakyo kibi, obutagaba, obukodo kibi. Mukama ffe yeebazibwe. Twagala okwebaza abooluganda mu wiikisi nga 2 bawadde eri ekkanisa eno okuzimba ekkanisa eyo. Bangambye sibogera amanya gaabwe naye kanjogere ku adresi kano kubanga kyabadde kyamagero nnyo obugabi bwe bakoze bwewuunyisa. Bwe twamala okubuulira enjiri mwezi gwa Maaci, waliwo famire emu ku ffe bangana okubabuulira amannya. Baatoola ssente ez'okuwaayo mu kkanisa obukadde 10 ne babuleeta. Ne batugamba baagala tuzimbe ekkanisa eno. Mukama ffe yeebazibwe. Ogwo omutima si mugabi ogwo? Olowooza baali tebalina byetaago byabwe? Baali balina, naye ne basala okukola ki? Okuwaayo. Olunaku olwajjo eriyo famire endala era emu ku ffe muno ne batoola obukadde 10 ne babuleeta tuzimbe ekkanisa. Oyo si Katonda w'amaanyi? Kakati nno era olunaku olwajjo era ebyamagero kirabika okubuulira enjiri kirungi. Mukama alabika aggulawo buguzi. Mukama ffe yeebazibwe.
mumanyi mu biyigo byaffe eno tetunaba kumaliriza bulungi si bwe kiri, era waliwo obuyigo obumu nga tekuliko nzigi wadde nga ebikolamu ebiri si lugamba nti notwalo kibeere bwe kityo naye lwa nsimbi. Niwo Oluganda jjo yaguze enzigi ennungi ezinnya ziri wano, nagamba tugalewo obuyigo bw'ekkanisa. Mukama ffe yeebazibwe. Kiki njogerako Oluganda? Tobeera mukodo. Obukodo kibi, buli gyongera okubeera omukodo tofuna. Era nze nga ne famire yange ebimu ku bintu ebisobodde okutuyamba ennyo okuvaayo gye twali kugaba. Kiki olinawo tugabe nga tulina bbiri nga ngabako emu, mba naakamala ogigaba nga ate nfuna endala empya nga ate nyongera okugaba, ebeera nsigo. Mukama ffe yeebazibwe. Kati abamu ku ffe mu mbeera ze tubeeramu zijja tusisiba, kubanga bw'obanga oli mukodo oba oyonoonye maaso ga Katonda ate n'emikisa gyonna nonyina ogiggalirayo notasobola kugenda mu maaso. Mu baluwa ey'Abeefeso Pawulo gye yawandiika essula ey'okutaano ennyiriri 11 agamba nti nno temusanga kimu n'ekibala eby'ekizikiza, naye mu byawukaneko mu lwatu. Tokkiriziganyanga na bintu eby'ekizikiza, wejjeeko ekibi. Abeefeso 5:11. Naye oyinza okubuuza, ekibi kye ki? Ekibi kwe kumenya amateeka ga Katonda. Tuyinza okugamenya mu bikolwa nga bwe njogedde obukodo, tuyinza okugamenya mu bye twogera ebigambo byaffe. Nosala ebigambo, gwavaako olugambo lwonna gw'oluyina olulimi tolutereera owooluganda, olulimi lukozesa okubuulira Bayibuli n'okubuulira Enjiri, va mu lugambo. Mukama ffe yeebazibwe. Kali ekibi kwe kumenya amaanyi ga Katonda. Ate era ekibi kwe kubeera omujeemu mu maaso ga Katonda. Buli tujeemera Katonda tuba tukoze ekibi. Mukama agambye togenda, noga newewalizawo nja kugendayo. Oba okoze ki? Oba ojeemye oba oyonoonye. Oluganda okimanyi n'okubeera mu kkanisa ku Sande naye neweebuzaabuza neweetalaatala musumaziza nagenza okulaba nga obudde bugenze. Wali tokimanyi tulina okusaba ku kkanisa? Ekyo kibi, era oli mwono yonna okwenenya. Tugende tubuulira Enjiri. Amanyiza ati musoma nti manyi nina alusa, naye alusa zikwatikanira wano okubuulira Enjiri. Oluganda tugende tulaba Oluganda olwenyi tumulabeko. Nomanyi musumba nze manya nti gwe buli kimu kibeera ku ggwe. Wigguwa baaki? Va mu kibi Oluganda. Mukama atuyambe abooluganda tuve mu kibi n'okujeemera Katonda. Ekyamateeka 9 olunyiriro lw'omusanvu lwogera ku kibi nga obutatuukirira ku mutindo gwa Katonda. Buli lwe mbeera nga situukire ku mutindo gwa Katonda mbeera nzizizza ekibi. Abooluganda tujjukire nti Mukama gwe twakkiriza ng'omulokozi waffe mutukuvu, era ye mutukuvu, talina kabi konna, talina kibi, talina mu mutima gwe kyonna ekikolana n'ekibi mu mutima gwe tekiriiyo. Ye mutukuvu. Era Bayibuli egamba mu kitabo kisembayo ekyokubikkulirwa ti bamalayika bakaaba emisana n'ekiro obutaweera nga bagamba mutukuvu, mutukuvu, ayi Mukama mutukuvu, awatali kukkaanya kadde konna. Mukama muki? Mutukuvu. Mukama alina okwagala, si bwe kiri? Alina eddembe, asonyiwa, atwagala, atugumiikiriza, atugabirira, atukuuma, byonna biri ku ye. Kati n'olwekyo bw'abeera nga Mukama mutukuvu, kitugwa naawe gwe nange okugaana ekibi eri obulamu bwaffe, rather ne tubeera abalina obutukuvu mitima gyaffe. Mukama ffe yeebazibwe. Mukama ffe yeebazibwe. Tulina okubeera abatukuvu kubanga ne Mukama mwennyini mutukuvu. Samwiri ekisooka, wandika wansi. Samwiri ekisooka essula ey'okubiri n'olunyiriro lw'okubiri lugamba bwe luti:
nti teriiyo wadde n'omu mutukuvu nga Katonda waffe, era teriiyo lwazi lulinga Katonda. Katonda ye mutukuvu. Bayibuli egamba teriiyo n'omu amwenkana, teriiyo wadde Katonda mulala nga Katonda waffe gwe bakkiriza yakuwa. Katonda yatonda eggulu n'ensi, mutukuvu. Taliiko kamogo konna wadde n'akatono, mutukuvu. Kitugwanidde gwe nange okubeera nga naffe tuli batukuvu. Bayibuli egamba mu kirabo ky'Abaleevi, Abaleevi 19 essuula ey'ebiri egamba nti gamba ekibiina kyonna kya Isirayiri obagambe nti musaanidde okubeera abatukuvu kubanga Katonda naye mutukuvu. Abooluganda, Mukama atukoowoola tubeere abatukuvu. Bwe tubeera abatukuvu tujja kukula okuva mu baana abato oba babebi abakakkiriza okuveera abasajja n'abakyala bannaggwano mu nzikiriza ya Kristo Yesu. Butukuvu bwe twetaaga. Yensonga lwaki tulina okubeera okwenenya wiiki eddako, okwenenya, kubanga mu kwenenya mwe tufunye obutukuvu, si bwe kiri? Abaleevi yabagamba ekibiina kyonna nti mubeere batukuvu kubanga naye Katonda wammwe ndi mutukuvu. Katonda mutukuvu, talina kibi. Gwe nange kitugwanidde okutambulira mu butuukirivu buno kubanga mu bwo tukula ne tumanya Katonda ng'omulokozi waffe. Isaaya 6 olunyiriri lwokusatu. Isaaya 6 olunyiriri lwokusatu egamba nti nno mutukuvu, mutukuvu, mutukuvu Mukama Katonda w'amagye, era n'ensi yonna ejjudde ekitiibwa kye. Emirundi 3 Bayibuli egamba nti nno Katonda wa Isirayiri mutukuvu, era ye mutukuvu, era ye mutukuvu. Mukama Katonda w'amagye mutukuvu. Oluganda, bw'abanga Katonda mutukuvu kitugwanidde okwegaana ekibi. Mukama waffe yeebazibwe. Mu bufumbo bw'omala okufumbira oba okuwasa, abantu abalala balina okubeenenya, si bwe kiri? N'obata ne weeyunga ku munno ne mweripagana paka ne mufuka kabaani ku ndongo. Mukama yeebazibwe. Gamba lwaki? Kubanga kati wasala eddiiro wavaayo eri. Oluganda nereka tukwebaza nti nno oyogera ku nsonga y'okutukuza obufumbo. Weetuli wano. Era tunamala akazimbe kaffe kano guno omwaka ojja kufuna ebbaluwa etukkiriza okubagatta abagole. Ate nze ndi mwawule. Mutukuze, abeeko basiibule. Bye bye. Bwe tumala okulokoka tulina okusiibula ensi. Abamu kufa tumala okulokoka ne tuleka okugulu ku musayidi emu n'okulala eno, Yesu omwagala ne Sitaani omwagala. Salawo oluganda olwaleero ani gw'onooweereza? Onooweereza Sitaani oba onooweereza Katonda? Toyinza kuweereza bonna kiseera kye kimu. Salawo omu ku bo. Mukama waffe yeebazibwe. Simanyi oba eriyo omukyala wano oba n'omwami eyandagadde okugabana ku mukyalo oba omwami gw'ayina. Nze wange temuggyaayo. Sinze sigabana. Mukama waffe yeebazibwe. Eri abagala okugabana wano. Tulina okusalawo. Twalokoka, tuli baana ba Katonda. Tuve mu kibi tukyegaanire dda, tukiveeko, tukikutwe, tukiveeko, tukitte. Tutandike obulamu obujja. Kubanga Bayibuli etugambye nti tuli bantu bapya maaso ga Katonda. Twanaazibwa n'omusaayi gwa Kristo ogw'omuwendo omungi ennyo. Mukama n'atusaasira. Kati gwe nange kitugwanidde okubeera abantu abeesimbu, tutambule mu butuukirivu mu kutya Katonda. Timoseewo ekyokubiri essuula esooka emu n'olunyiriri lw'omwenda. Bayibuli egamba nti Mukama yatulokola okubeera abatuukirivu. N'olwekyo tetukwatagana na kibi kyonna, naye era ekisa kya Katonda kye kijja okutubeezaawo nga bwe kyali ku ntandikwa y'ebiseera byonna. Kitugwanidde gwe nange okutambulira mu bulokozi mu kwagala Katonda. Era ffe ng'abooluganda mu Yesu, Mukama ayagala nnyo
twenenye ebibi, tuve mu nsi ey'okwonoona, tubeere nga tuli batukuvu maaso ga Katonda, tweyawule. Mukama ffe yeebazibwe. Olina okweyawula owooluganda, va ku kibi, bulinga nga bufumbo, weeyawula ku basajja abalala n'abakazi abalala ne weeyawula, katoli wa mwami oyo oba mukyalo oyo, weeyawula. Era ne mu ngeri y'emu mu bulokozi, weeyawule ku kibi. Bw'oba wali mubbi, bwenenye buveeko. Oba wali mulimba, olekerawo okulimba owooluganda. Bw'oba wali mummi, tobeera mummi, tobeera mukodo, beera mugabye. Bw'oba wali nga olina ensonga eno oba neeri, kite. Mukama yeebazibwe. Kite, kiveeko. Mukama Katonda ayagala gwe nange tweyawule okuva mu kibi. Era Mukama Katonda ayagala nnyo abamukkiriza babeere nga balina emitima emirongoofu. Owooluganda, omutima gwo mulongoofu oba gujjudde fitina, gujjudde ffutwa, obukyayi, obutasonyiwa, obukaawu n'ebiringa ebyo? Tulina okuba nga twenenya ebintu ebyo ne tudda eri Katonda. Era mu kitabo ky'Abasalonika ekisooka 5:22 Pawulo yawandika n'agamba nti bannange, muve mu buli kintu ekyefaananyiriza ng'ekibi. Buli ekyefaananyiriza ng'ekibi kite. Era nze nkakasa waliwo abooluganda abatudde wano nga waliwo ebintu Mukama yabadde nga gamba kino naye towulira. Mukama akugamba kakati olwaleero weenenye era kiveemu. Ensonga eno gitereeze. Mukama ayagala okukozesa, Mukama ayagala okukozesa ebintu ebitukuvu mu maaso ge. Teri n'omukufu olwaleero yazze mu lugoye oluddugala, walwoza bulungi okuva lw'osemba okulwambala n'olukuba paasi, kakati olukubi akakindo era kati onesenese. Lwaki? Wamaze okunaaba, wanaabye n'olugoye n'olwoza bulungi, kati wenawe n'omasamasa. Mu ngeri y'emu Mukama ayagala okukozesa emyoyo emitukuvu egisaanidde, egikubiddwa paasi. Mukama yeebazibwe, nga gyozeddwa ginyirira mirungi. Mukama ayagala tubeere batukuvu mu maaso ge. Njala okubajjukiza nti n'abaluganda, obutuukirivu kiva ku mutima. Omutima gwo bwe gubeeranga nga si mutukuvu, kiba kizibu nnyo okubeera omutukuvu. Era n'okukula tokula, okona bukonyi. Tebikuyamba obanga zino enzirugaze ezibeera ku vakedo. Enzirugaze yeteba na muti gwayo, eyagala gwa vakedo kwe yeripa okoppa. Kemala yeripa n'otagitemayo, ng'ogwo olwo ovakedo omwerabira. Si bwe kiri? N'ekibi bwe kityo bwe kiri. Tweggyeko ekibi, tukyeyambule, tukite. Kwa Mukama gwe twakkiriza ye mutukuvu wamu n'okukirawo. Kakati twebuuze, tuyinza tutya okweyambula ekibi? Era kisoboka kitya okweggyako ekibi ekyo ne tubeera abatukuvu Mukama Katonda baayagala? Engeri si nnyingi nnyo, ne kankweyo nga 2 oba 3. Ekisooka olw'ekigambo kye nakwesanga tutandikira ddala kwe kweyambula. Bw'onoova wano nga engoye ezo zituuyanye, ojja kuzeeyambulamu. Si bwe kiri? Olina oziremeramu, olina okuzeggyamu, ogende ozooze zikulata olunaku olulala. Kati mu ngeri y'emu n'ekibi kino tulina okukyeyambula. Bayibuli we kiyitya eŋŋaano y'omu nsiko, tulina okukyeyambula ne tukita ne tukivaako. Nga bwe ŋŋambye nti nno abamu ku ffe ebitawanya bingi. Njogedde ku bugayaavu, njogedde ku bulimba oba obukuusa, njogedde ku okwekubagiza. Abantu tumanyi okwekubagiza, n'obeeraawo n'oyongobera, anti omanyiize ebyange bebeera bwe bityo. Ekyo nakyo kibi. Kyeyambula owooluganda, yimuka walokoka, oli mwana wa Katonda. Yimuka otambule n'amaanyi, ugamenze ni mwana wa Katonda. Ne Sitaani akuwulire, n'emizimu gikuwulire. Ani amanyi bw'onoba oyogera bw'otyo Mukama ng'akuyimusa. Mukama ffe yeebazibwe nnyo. Tulina okweyambula omwenge, okusamira, obwenzi, okusala mu mawanga n'ebirala. Tulina okubeyambula byonna bitute, tubiveemu, tufune engoye empya, engoye ez'obutuukirivu ze tuba twambala.
njagala okusoma ekyawandiikibwa mu bbaluwa ya Peetero esooka. Ebbaluwa ya Peetero esooka mu ssuula esookera ddala olunyiriri olw'ebbiri oba olwokubiri lugamba bwe luti, lugamba kale muteekenga wala obubi bwonna n'obunnanfuusi. Mubuteekenga wakumpimpi wala. Lwaki? Obubi tebutuganya kukula mu Yesu. Tubuteekenga wala, tobusembeza kumpi. Oluganda bw'obeera nga wali oyagala nnyo omwenge, bw'oba olaba ecupa ya bbiya wali weeyongereyo, togiteeka kumpi kubanga ojja kuginywa. Oba segereeti, oyinza okubeera nga abantu bakolokoka wali munywa segereeti oba sigala, bw'omulaba weeyongereyo oluganda. Nabagamba nti nno bwe nali nakamala okulokoka oba okudda mu bulokozi, nate nali mukubi w'amazina, nali wakabi nno ssebo. Musalimu Michael Jackson, break dance, sampo ya lulala. Kati nalina okubeera nti nno music wa Michael Jackson mwekweka, nenva mu binyumo nembyongerayo eri. Mukama ffe yeebazibwe. Era Bayibuli tugamba tulina okufa mu kibi, nobeera nti no kakati nga wafuuka mufu ku kibi, wafa kugamba ne mubeera ng'olidde music wa Jackson ng'akuba, tulina okufa mu kibi. Olina okutwala ku stage nti nno newakwere nga wali munywi wa mwenge nga balaba girasi wali tekyakutiisa, osigala olinga lubaawo, olubaawo terwenyenya. Kakati oluganda agamba bw'ati nti kale muteekenga wala obubi bwammwe n'obunnanfuusi. Nayogera ebirala bingi bibino n'obujja. Oluganda gwe toyagaliza, buli gwolaba afunyeyo akantu ke, oyo alaka naye mubbi. Simanyi batugamba oluganda obujja bwaki? Twagalizenga bannaffe ne bannaffe. Mukama ffe yeebazibwe. Mu ekyo tuba tubeera batuukirivu ne tusobola okukula okumanya Katonda. Bayibuli egamba ebirala n'okwogera obubi bwonna, olulimi, ng'abaana abawere abaakazaalibwa, mwegombenga amata ag'omwoyo agataliimu bulimba, galyoke gabakuze okutuuka ku bulokozi. Amata ag'omwoyo kye kigambo kya Katonda kino, tukiryenga emisana n'ekiro. Mu kyo mwe tukulira ne tumanya obulokozi ne tufuuka abantu abavaako ebibala. Era abooluganda bonna abagayaavu abatasoma Bayibuli oba okugiwuliza, kuyinza ogamba nti nesimanyi kusoma. Kale oba tomanyi kusoma, funa oluganda ajja kusomerenga Bayibuli buli lunaku, weeweeweyo. Kiringa ng'ebintu ky'oba oyagala mu nnaku endala zonna okinonya paka lw'okifuna, si bwe kiraba oluganda. Bw'oba ng'olina ennyonta ekigambo kya Katonda ojja kufuna omuntu ajja okikusomeranga buli lunaku. Bayibuli egambye nti nno amata amatukuvu agataliimu bulimba. Olwokusatu tugamba bwe ruti, kubanga mwalega ku Mukama waffe bwali omulungi. Okulega kuno kwe kulokoka. Bwe tumala okulokoka tulaba obulungi bwa Mukama eri obulamu bwaffe. Era obulungi obwo bwe tulozeeko tubwongere mu maaso n'okubukulaakulanya, tusobole okubeera nti no tukula mu Kristo Yesu. N'ekyokubiri, tulina okubeera nga tuli beegenderevu nnyo ku ngeri ekibi gye kyetamu obukaawu obungi oba ekiva mu kibi. Tulina okwegendereza nnyo. Tugambe ekisooka tweyambula ekibi. Ekyokubiri, tubeere beegendereza nnyo kubanga ekibi kibi, ekiva mu kibi kufa.
era Bayibuli egamba empeera y'ekibi kwe kufa. Abooluganda, ekibi kyonoona amaka, kyonoona abantu, kyonoona ebitundu, ekibi kyonoona amawanga amanene, kyonoona ensi. Era ono coronavirus kibi. Mukama ffe yeebazibwe. Ekibi tukite era tukireke. Ekyokusatu kye tulina okukola kwe kuwaayo emibiri gyaffe eri Katonda nga ebibya ebitukuvu. Omubiri gwo gwa Mukama, omubiri gwo kibya, omubiri gwo Mukama yagukwa yagutonda. Era Kamala agamba kati mmaze oba ogenze. Mukama ffe yeebazibwe. Naye kaakati bwe tubeera nga tubakula mu Kristo Yesu okuba ntuvaako ebibala nga tukuze, tulina okuta ekibi tuwe emibiri gyaffe eri Katonda. Buli ekiva mu ggwe, oba okyogedde, oba amaaso ge kitunulidde, oba omutima gwe kirowoozezaako, kirina kubeera nga kitukuvu. Lwaki? Kubanga Mukama Katonda mutukuvu. Era ekibi ekyo ekikivaamu ku kyo kwe kufa. Era omuntu amala okufa tabaako kibala kyonna, aba talina. Njala tusome nga tugenda okuwunzika mu kitabo ky'Abaluumi. Abaluumi essula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokusatu. Oba otuseewo gamba nti amiina. Teri babikola Bayibuli ekitegeeza. Abaluumi essula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokusatu. Lugamba bwe luti, kino kikkaatiriza ensonga eno eyokusatu esigenda okusembayo, nti waayo omubiri gwo nga saddaaka oba ekibya ekitukuvu maaso ga Katonda. Kigamba bwe kiti, kyenvudde mbegayirira abooluganda olw'ekisa kya Katonda okuwaayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Katwewuunye, omusajja Pawulo yali musajja mubuulizi wa njiri era yali ayagala nnyo Katonda. Naye kati Pawulo omubuulizi w'enjiri atandise n'okwegayirira abooluganda bannange, mbeegayiridde muweeyo emibiri gyammwe nga saddaaka ennamu entukuvu. Era nange olwali ng'omusumba wammwe mbeegayiridde abooluganda, waayo omubiri gwo nga saddaaka ennamu era entukuvu. Lwaki? Bw'otakola ekyo tojja kukula mu bya Katonda, ojja kubeera awo otyo kitengejja. Oli ku mazzi waluka mu mwaka gumu 2 3 nga bebi. Ya Katonda. Bayibuli egambye nti nno kyenvudde mbegayirira abooluganda olw'ekisa kya Katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda. Omubiri gwo gusanyusa Katonda oba gusanyusa ggwe? Ebiguvaamu, ebikolwa, ebirowoozo n'ebiringa ebyo Mukama bimusanyusa oba bibyo ggwe ng'omuntu kyagala okukola kuba mu mubiri gwo? Naye omubiri gwo gwa Katonda, yagutonda, yagukuwa, yagukuwola, gw'oli mupangisa waagwo. Mukama yenna nnyini gwo. Olunyiriri olwokubiri lugamba bwe luti, so temwefaananyirizibwanga emirembe gino. Kikyategeeza emirembe gye tulimu kaakano mu nnaku ez'oluvannyuma abantu bakola nga bwe baagala, ne bayambala engoye ng'engoye ze bambala sigamba nti nno agala kwebika, baala kutambula bwereere. Si bwe kiri abooluganda? Olina akola fashion, omugongo gwonna guli bweru, mbw agenda kukola. Mukama ffe yeebazibwe. Nanywa omwenge gwe nga bwagwagala,
n'akola byayagala okukola n'omubiri gwe. Pawulo agamba nti nno ffe tetulina kwefaananyiriza nga emirembe gino. Lwaki? Emirembe gino myononefu, mifu, mijeemu eri Katonda, tegiwa Mukama kitiibwa. Emirembe gye tulimu gya bujoozi, bubbi, buyombi, bukaawu, butasonyiwa. Pawulo agamba tugiveemu, naye agamba bw'ati nti naye mukyusibwenga. Gamba Oluganda kyusibwanga buli lunaku. Kyusibwanga. Gwatakyuka wabaakyo Oluganda. Va mu mbeera gye walimu ofuka omuntu omujja mu Kristo Yesu. Tukyusibwenga tuve mu kibi, tubeere batukuvu mu maaso ga Katonda. Mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amajja. Bwe tumala okukyusibwa n'amagezi gaffe mu bwongo gafuuka mapya. Mukama yeebazibwe. Gafuuka mapya mulyoke mukemenga bwe biri Katonda byayagala, ebirungi, ebisanyusa, ebituufu. Mukama ffe yeebazibwe. Abakwaya mujje mu maaso. Njagala kuwunzika bwe nti okukula mu by'omwoyo kye kyetaagisa ng'enjiri emaze okubuulirwa. Kitwakamala okukola. Twakamala okubuulira enjiri. Abooluganda balina okukula mu Kristo Yesu. Era abooluganda sigamba nti bapya oba bakadde, naye ffena kitwetaagisa okukula mu Kristo Yesu. Era nze nkakasa nti nno bwe tunakola kino tujja kufuna abasajja n'abakazi bannaggwano, abanaabeera mu kwaya, abanaabeera abakebezi, abanaabeera abazimbi b'ekkanisa, abanaabeera n'obuvunaanyizibwa ku by'abakyala be by'abaami. Lwaki? Kuba kati bakuze mu Kristo Yesu. Abakwaya bannange mujje twala kutandika. Era abooluganda okukula mu by'omwoyo tebiri okuyita mu ppanya mbukansalirize wano. Lugendo lina kubeera lugendo n'olutambula paka lw'otuuka gy'ogenda. Lugendo teri ppanya. Tulina okwiga okusaba, okwegayirira, okwetoowaza, okwagala Katonda, okusoma Bayibuli, okusiiba n'ebiringa ebyo byonna tebiggwaayo. Kitugwanidde mu buli ngeri yonna. Era njagala okubasaba Oluganda ti nno omulimu guno gutandikira mu ggwe era gutandikira mu nze nange wamu. Nja kubasaba tumuke ku magulu gaffe nga tugenda okuwunzika saaviisi eno. Buli omu ayimuke bannange. Ffenna tuyimusaba Oluganda, gamba nti amiina. Njagala twala obudde dakiika ng'emu oba bbiri. Weebaze Katonda olw'ekigambo kituuliddwe olunaku olwaleero. Yimusa eddoboozi lyo weebaze Katonda. Yimusa eddoboozi lyo Oluganda. Mukama tumwebaze. Kyatugamba kirungi. Ffe abaganyulwamu si ye. Mukama mwebaze. Mukama mwebaze. Njagala ogambe Mukama, omwegayire omugambe Mukama, mpa amaanyi agawangula ekibi mu bulamu bwange. Mukama mugamba akuwa amaanyi gawangule ekibi mu bulamu bwo. Kiki ekikutawanya Oluganda? Bwenzi. Empale zo tezisiba waggulu oba sikaati tezibeera waggulu. Buli asaba yagala kumuwaako. Saba Mukama akuwa amaanyi. Oli mulimba, oli mubbi, olina obusungu obutasonyiwa, ononooza ensonga, olemerako. Gamba Mukama mpa amaanyi. Njagala kubeera mutukuvu, nkooye embeera eno. Njagala kukula mu Yesu, nkule mu butuukirivu. Oga orabasababaliri bariyararabayi ribasababaliri bariyararababayara. Mukama tuwa amaanyi tuwangule ekibi. Ffe nga abalokose Yesu tuwangule ekibi.
tutawanyizibwa n'ekibi emirundi mingi nnyo ne tukemebwa, naye Mukama tuwa amaanyi tuwangule ekibi, tubeere batukuvu, tube nga tuvaako ebibala nga tukule mu Yesu. Oga gamba Mukama akuyambe buli lunaku obeere mutuukirivu, ebigambo ebikuva mu bibeere nga bituukirivu, ebikola ebiva mu muggwe bibeere nga bituukirivu, ebirowoozo ebiva mu muggwe bibeere nga nibyo bituukirivu. Mukama musabe ajja kitukolera. Totya Mukama mugambe era awulira, ate asobola, amaanyi g'ayina, tajula, ye Katonda wa Isirayiri. Orabasababaya rikababazariri bariyara. Oh God, musabe Salemu yokka tumalirize. Njagala oyimuse eddoboozi lyogambe Mukama nti ekkanisa ya Kristo weeri kakati agitukuze, kubanga ekkanisa ejjudde ekibi, ebibi bingi, abasumba, ababulizi b'enjiri, babbi, bakumpanya, benzi, banywa omwenge, balimba, bakuusa. Naye gamba Mukama nti olunaku lw'okwegaidde Yesu, longosa ekkanisa yo, longosa ekkanisa, si eno yokka eya GFM, naye ekkanisa yonna omubiri gwa Kristo mu mawanga gonna. Yimusa eddoboozi w'Oluganda, yimusa eddoboozi. Mukama alongose ekkanisa ye, kubanga nattira okudda, ennaku ze ziizo. Oga amiina. Akati Oluganda, oyinza okuba ng'oli eyo, fena tuzibule ku maaso gaffe, zibiriza amaaso gonna wooli. Oyinza kuba ng'oli eyo naye nga tolokokanga, n'ogamba olunaku olwaleero nange njagala kwenenya bibi byange ndokoke. Yimusa omukono gw'okusabire. Otudde eyo tolokokanga w'Oluganda, naye n'ogamba nti olunaku olwaleero nange njagala kuwa Yesu obulamu bwange. Yimusa omukono gwo waggulu. Kale buli kimu yimusa omukono gwo waggulu ogambe nti ayi Yesu, olunaku olwaleero nyongera okwewaayo mu mikono gyo, nyamba mbeere mutukuvu, nsobole okukula nveeko ebibala. Saagala kubeera mwana muto, nkooye okubeera omwana omuto, njagala nkule mbeere omusajja n'omukazi nga ndi w'amaanyi mu ggwe. Mukama nkwebaza mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abakuume. Omusumba waffe tumwongere engalo ez'amaanyi, ate n'endala tuzikubire Mukama Katonda amuwadde obubaka gye tuli. Omusumba waffe tukwebazizza olwa engeri eyo Mukama gyatutumidde nga ayita mu ggwe, era nkakasa nti emyoyo gyaffe giriisibwa, tulina otambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu okusobola okuba nti tusiimibwa. Amiina, amiina. Ngenda kubasaba mutuule. Ngenda kusaba abakebezi mube nga muyisa ebibbo tusobole okuwaayo eri Mukama, era nga tuwaayo kwayo ejja kuba etukulembera mu luyimba. Tugende mu maaso. Tugenda kusaba munaffe atukoledde ku online, otulage ebirango. Twebaza Katonda olw'okutuyisa mu wiiki n'obuwanguzi. Omusumba waffe nga bw'agambye, wabaddewo ebyokusoomooza bingi, naye tulina obujulizi nti ebisinga
katonda waffe atusobozesezza okuwangula. Nga bwe tuyitambira ngo njagala okujjukiza abali ku mukutu nti emikutu gye tuyita mu okuwaayo giragiddwa, oba oli ku MTN oba Airtel, oba oyagala kozesa account Stanbic, oba oyagala kuwaayo mu sente zaffe za Uganda oba mu za dola, emikutu giragiddwa bulungi. So tofuna buzibu bwonna, waayo olw'omulimu gwa Katonda. Ekirala, bannaffe abali ku mukutu njagala obajjukiza nti ekifo kyaffe kigaziibwamu, tokaluubirirwa kutya kujja kutwegattako olw'okuba nti tulina okwewa amabanga. Ekifo kigaziddwa era tulina ebbanga erimala okutuula nga twewadde amabanga. So tofuna kukaluubirizibwa mu kutwegattako, jangu otwegatteko. Ekkanisa etumala bulungi. Ensonga endala, okusoma kweyongera mu maaso buli Lwakuna, okuyiga kye tukkiriza, ne ku Sande ku ssaawa 7. So nga musumba bw'agambye, okusoma si kwa bapya kwokka, naawe abadde omukkiriza jangu oyongere okumanya ky'okkiriza, tusobole okutambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu. Mbadde nsaba oyongere okutulaga ku bulango obwo. Waliwo akalango k'essira ate nga kakulu byebyo. Okay, tumaze okuwaayo. Mukama tukwebaza olwa baana bo byonna bye bawaddeyo olw'okutambuza omulimu gwo. Kitange bawe omukisa, n'abo batawaddeeyo olw'okuba nti badde tebalina. Mukama omulundi ogujja bawe nabo basobole okuwaayo. Erinnya ly'ettukuvu libe nga litenderezebwa n'okugulumizibwa. Nga tutuuka ku nkomerero, ngenda kusaba owooluganda Peter, jangu otuwe esaala tugalewo. Thank you, Lord. Tukwebaza Kitaffe olw'obulungi bwo. Tukwebaza Kitaffe olw'okubeerawo okwo. Tukwebaza Kitaffe olw'emmere gy'otuwadde, olw'ekigambo kyo. Tukwebaza Kitaffe kuba ekigambo kyo y'emmere ey'obulamu. Tukwebaza Kitaffe olw'omusumba waffe ekigambo kyatuwadde. Tukwebaza Mukama Katonda omukozesa. Tusaba Mukama Katonda ekigambo kino kibeeremu kyabulamu mu bulamu bwaffe, kibeere ne transforming power, amaanyi agakyusa. Kuba Mukama Katonda ku bwaffe tetusobola, ku bwaffe kizibu, naye Yesu watugamba nti eri ggwe buli kimu kisoboka. Tusaba Mukama Katonda otukyuse wiiki eno yonna, Mukama Katonda okutandika n'olwaleero okutuusa ku Sande lwe tunaakomawo. Mukama tufuusibwe abantu bapya, tufuukibwe batukuvu. Mukama wagwe wagamba mu kigambo kyo, tewatali butuukirivu teri kusanyusa Katonda, teri asobola kusanyusa Katonda. Era watugamba mubeere batukuvu kuba nze ndi Mukama Katonda wammwe ndi mutukuvu. Mukama Katonda tusaba Mukama Katonda otusobozese tubeere batukuvu. Tusaba Mukama Katonda otusaanyize wiiki eno, tusaanire Mukama Katonda okutambula mu makubo go.
tusaba ayi Mukama Katonda n'obuzibu bwaffe bwonna ayi Mukama Katonda bwe twazze nabwo obutwale. Tusaba ayi Mukama Katonda otukyuse. Tusaba ayi Mukama Katonda otuwe omukisa. Tusaba ayi Mukama Katonda otwongereyongere. Tusaba ayi Mukama Katonda obeere naffe kuwaffe Mukama Katonda nga Musa we yagamba nti Mukama Katonda bw'otogende naffe tetujja kuva mu kifo kino. Mukama Katonda tuli bakuva mu kifo kino. Tusaba ayi Mukama Katonda tugende naawe. Mukama Katonda tusaba okubeerawo okugende naffe yonna gye tunaagenda, yonna gye tunaakolera ku mirimu gyaffe ayi Mukama Katonda tusaba tugende naawe. Mukama Katonda tusaba ayi Mukama Katonda n'ekisa kyo kigende naffe. Tusaba ayi Mukama Katonda n'embala yo egende naffe ayi Mukama Katonda. Tubeere nga ggwe kuba Mukama Katonda watugamba watutondera mu kifaananyi kyo. Mukama Katonda mu nkola, mu bikolwa, mu bigambo, mu nfumiitiriza y'emyoyo gyaffe ayi Mukama Katonda. Tubeere nga ggwe. Transform us, oh God. Change us, oh God. We thank you, Lord. We bless you. We give you praise, oh God. We give you glory. Lord, wayinza okubaawo abazze n'obulwadde Mukama Katonda watugaa gwe Mukama Katonda atuwonya. Tusaba ayi Mukama Katonda tugende nga tuwonyezeddwa. Mukama Katonda tusaba Katonda tugende nga tuli banjawulo n'abanaatulaba ayi Mukama nga Musa we yava mu kubeerawo okwo ne bagamba ddala abadde mu kubeerawo okwo ne bagamba totusemberera, naye ffe tusaba ayi Mukama Katonda abantu babeere nga batugamba tubeere nga tubasemberera, because we shall be reflecting your goodness. Mukama Katonda tubeere nga twolesa obulungi bwo, tubeere nga twolesa ekisa kyo. Bino byonna tubisaba nga tuyise mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Abooluganda saavisi y'Oluganda ewedde, mugende mu mirembe, tutambulire mu buwanguzi bwa Kristo. Amiina. Hallelujah.